mwana wa mwami yenna wa huwa alwaladu dhakaran kana aw untha ye mwana yenna omulenzi oba muki oba omuwala wa auladul abna'i wa innazalu n'abaana b'abaana abalenzi n'okukka kitegeeza nti abaana babbaawo bayinza okuba nga baafa naye nga bagenza okufa ng'olwedde balinawo abazzukulu abaana b'abaana nga weebali bimahzi dhukuri nga tutambudde mu layini yaki y'abasajja sawaun akana alfaru alwarith min azawja am min ghayriha si nsonga omwana ono akuziyiza gw'omuzaala gwe maama oba omwana oyo wa mukyala mulala ontegedde bulungi awo nno waliwo nga tusibyemu nti abakyala oluusi muteekawo embeera etali nnungi bwe kijja ku ekyo bagamba basiba ekikookolo basiba ekiki kale omanye ebintu biri bw'otawummulamu obwongo buyinza okukyankalana Pale FM kikumusanga kulazimanda ekola eri omuntu wa bulijjo tuli mu mbeera ez'okulaba abaana balina okufuna emigabo bagifuna batya era yensonga tulimu ni mukadde waffe Sheikh Omar Kasule lunaku lwakubiri programu yaffe manya obusiraamu tuli mu maali y'abasika twebaza sebo muyizi w'omulungi mashallah Ivan ndi bwetuuka ku lunaku lwo alhamdulillah ebimu byonna biwawula naye tusaba Allah subhanahu wa ta'ala amusaasire naye atuuka tukwatemu mu faraidu inshallah ta'ala tugenda kumulamu Katonda inshallah bwe tukomawo tukyagenda mu maaso ne programu yaffe manya obusiraamu ne mukadde waffe Sheikh Omar Kasule. Naam. Uganda Premier League ekomyewo nate ACC Villa yakukyaza Bulu FC ku Lwokuna ng'ennaku z'omwezi 26 Septemba 2024 mu kisaawe Wankulukuku ku ssaawa 10 zennyini ez'akawungeezi okuyingira ordinary omutwalo gumu gwokka ate ba VIP emitwalo 5 gyokka mujje mwenna mubeewo mu bungi nga ACC Villa bajjogo tudifending ekikopo kyaffe mu Star Times Uganda Premier League nga tuwuttula Bulu FC mu kisaawe Wankulukuku ku Lwokuna luno ng'ennaku z'omwezi 26 ogw'omwenda. Oyagala okulya ekijjulo eky'omulembe nga kiteekeddateekeddwa bakafulu mu kufumba mu kifo ekisirifu okuzaama nga n'akawewo k'obutonde bwe kakufuuwako Kebab House Restaurant kyekifo w'osanga buli kika ky'emmere kye weetaaga gamba nga Adana Kebab, Saktava, Lahmakun oba giyite Turkish Pizza, Fish Fingers, Beef Burgers, Chicken Skewers oba Grilled Chicken. Tulina ekifo ekigazi ddala ewategekebwa emikolo, meetings kw'ossa ne parking. Tusange ku Centenary Park ku Kebab House mu Kampala. Ekifo kyaffe kiba kiggule okuva Monday mpaka Sunday. Okumanya ebisingawo kuba ku ssimu zino wammanga 0708 48 29 47. Kebab House Turkish Restaurant. You stay home, we deliver. Neera tubizeemu ebyokugemula ebirabo ebyabawuliza ba Pale FM ab'olulango nga ku mulundi guno ogenda kuddamu bibuuzo ebikwata ku programu etuli omukeeze. Kati wuliriza nnyo akanyomero aka wake up call mu programu etuli omukeeze. Oluvannyuma otege nnyo programu The Inside Story ne programu Mpulidde Kamenya mwe tunaawuliza ekibuuzo ekikwata kanyomero kano aka wake up call. Olwo muwuliriza yenna anaddamu ekibuuzo ekyo mu butuufu bwakyo ajja kwewangulira ekijjulo ne ba Big Boys ku Kebab Restaurant. Kati fuba okulaba nti tosoba programu etuli omukeeze The Inside Story ne Mpulidde Kamenya. Wandibeera namukisa agenda okutuula mu bitebe ebigazi nga Big Boy otumye baleete owoomerwe ku Kebab House Restaurant wali ku Centenary Park mu Kampala. Pale FM listen and win and dine with the Big Boys ekutuusibwako Pale FM nga tuli wamu ne Kebab House Restaurant ku Centenary Park mu Kampala. Wasowaganye ne munno oyagala kwebuuza ku nsonga yonna mu busiraamu oba kusomesa munda mu ggwanga ne bweru waalyo nandiki okubalira ezzaka okukola hijja ne umura weeyune aljannatu ghaaya basangibwa bakuliko bitaala abeetaaze bafune ku ssimu eno noti 7 notemu